nga bannabuddu bwe tweyisa. Pulezidenti waffe Kyagulanyi twetondera ddala. Bakama bange Kunga atambula bulungi era situfunangayo kiwandiiko kiyimiriza Kunga. Appointment bweba appointment tosinziira mu makaago n'ogamba nyimiriza era situyimiriranga tukunga. Bannamasaka betondedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti abasonyiire ddala okubateekamu omuntu bogo balowooza nti bafunye omukulembeze omulungi ayagaliza ekibiina kya National Unity Platform okugenda mu maaso kyokka nga tebaamanya nti enteekateeka ze za kukuba kibiina kino kigwo. Bagamba nti Bya Mpuuga Nsamba abadde akozesa nnyo abantu b'e Masaka ye mu kwogera kwagamba nti nze ne bannamasaka twasalawo Kunga esooka eyimirire. Bagamba nti enteekateeka zaabwe za kutwala Kunga mu maaso wabula omukulu ono abakozesa n'abasibako ebigambo bye batamanyi. Bakkiriza nti bo balina kutambulira wansi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye pulezidenti waabwe era gwe baweera ddala ekitiibwa. Bwe basabye nti bambi abasonyiire ddala era bakkiriza nti bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga bawakanya enteekateeka za Bya Mpuuga ez'okumenya ekibiina kya Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bagamba nti bw'abanga yasobodde omugoba mu kibiina kibawadde essanyu kubanga badde agamba nti ye Masaka yagimaliriza era yiye. Bagamba nti bo tebalinaako muntu gwe bakkiririzaamu nti ye gundi, bakkiririza muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu baabalaze nti ono n'ono gwe tuleese be bagoberera kubanga baba bafunye oda kuva wa mukulembeze waabwe. A people power, our power, NUP, everywhere. Sebo, nange ntuusa eddoboozi lyange era nga neebaza nnyo obukulembeze bwa pate yange ya National Unity Platform olw'okuyimirirawo obusimbalaala neeremera ku nsonga ssemasonga era neekondeminganye neevumirira nnyo obuli w'enguzi kubanga bannayeka mbabuulire bannamasaka abali wano tuyinza kubanga tuli ku opposition twogerera Museveni okulya enguzi n'abantu ba movement kyokka ate naffe abaffe bennyini our own beetabye mu kikolwa ekyo. So nno nze ndi mu kusiima obukulembeze bwa pate yange okuyimirirawo obutatiibirira muntu yenna. Omukulembeze omulungi oba kyakulabirako naye toyinza kuba kyakulabirako nga olaga kirala ate okola kiki okola kirala. N'ebigambo ebyo nebaza nnyo era ndi wamu n'okusalawo kw'ekibiina kyange kikwasazeewo ku nsonga eyo. Mwebale nnyo. Webale nnyo, webale ddala kuba ku muzira Bwana Julius Ssentamu. People power, our power. Nze Ssentamu Julius ow'eddembe okuva mu Bukoto South eyo owali omusajja eyagikwatamu eyo. Nze nga Ssentamu Julius nalabye omusajja y'omu nga waliwo ebigambo byayolekeze ekibiina kyange kansinzire wano okumuwa levo ye akubemu akafaananyi kaadi olwaleero gy'ajeebuula buli kyakutte n'agifuula ettaka singa yali tagirina be bandifunye 0000 eyo Bukoto. Kati abeemu ne ku mpisa entonotono amanye nti ekyamutera omugaati ku sowaani takizanyirangako. Mukulu Dokita Kagabo ddayo jjanjabe ove mu byobufuzi va ku kibiina kya National Unity Platform. Awo nemeddewo nnyo olw'okuba ye yaddamu nga pulezidenti amaze okwogera n'abaako byamwolekeza agende mpola. Ssentamu Julius ow'eddembe naye lijja kutuuka liggwewo ku bantu nga ba Kagabo lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power. Taddangamu kumanyira people power. Webale nnyo Alice Nanungi ekigambo kimu ku muzira gwokka bw'obeeko. Ow'eddembe
okuva mu Bukoto South eyo owali omusajja yagikwatamu eyo nze nga Sentamu Julius nalabye omusajja y'omu nga waliwo ebigambo byayolekeze ekibiina kyange kansinzire wano okumuwa levo ye akubemu akafaananyi kadi olwaleero gyajeebuula buli kyakutte n'agifuula ettaka singa yali tagirina be bandifunye 0000 eyo Bukoto kati abeemu ne kumpisa entonotono amanye nti ekyamutera omugaati ku sowaani takizanyirangako. Mukulu Dokita Kagabo ddayo jjanjabe ove mu byobufuzi va ku kibiina kya National Unity Platform. Awo nemeddewo nnyo olw'okuba ye yaddamu nga pulezidenti amaze okwogera n'abaako byamwolekeza agende mpola. Sentamu Julius ow'eddembe naye lijja kutuuka liggwewo ku bantu nga ba Kagabo lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power, taddangamu kumanyira people power. Webale nnyo Alice Nanungi ekigambo kimu ku muzira gwokka gw'obeeko. Platform kunga Uganda kunga tugenda kukunga paka kuwulira bubi basaba ne banyabo erinnya lyange katono erinnya lyange nze Nanungi Alice ekyamazima njagala bagamba ekigambo kimu tukakkanye ku maloboozi nti ffenna tukimanyi nti National Unity Platform kyekibiina ekito kye tulina. Nze Kalema Sairasi ssentebe w'eggombolola y'ekya Namukaaka okuva mu Masaka disitulikiti ey'ekyalo. Omulamwa gw'olukiiko olwaleero gwe tubaddeko gubadde omukulu kwe kugatta NUP okusigala omu mu Masaka mu kuleeta Masaka era nga tugamba nti obukulembeze bwaffe obukulemberwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe bukulembeze obuyimiridde. Ezo ensonga ezijjamu entonotono mu bakulembeze enneeyisa gye babeeyisizaamu twagala ozikwatira awamu nga National Unity Platform tuzigonjoole bulungi era ziggwe. Twetaaga okusisinkana abakulembeze ababa boogerwako bitatambudde bulungi era tusigale nga tutambulira wamu nga National Unity Platform. Amagezi gempa abakulembeze ne bannakibiina abalala kwe kugamba nti ng'owaliwo ensonga yonna egenda okukolebwa tubeere n'okuwuliziganya. Okuwuliziganya nsonga nkulu. Obukulembeze okusinziira ku mitendera egy'enjawulo tube nga tuwuliziganyizza ne pulezidenti n'obukulembeze obwa national. Tuleme kuddamu kufuna butakwatagana ku nsonga ng'eno ebaddewo naye tubakakasa nti bannamasaka obukulembeze bwa Unity Platform tuli wamu era tujja kwongera okuwuliziganya n'omukulembeze abadde ayogerwako. As the leaders of the National Unity Platform in Greater Masaka, we have gathered to respond to what appeared on the social media platforms that was against our top leadership in the National Unity Platform. As leaders from Greater Masaka, the entire Greater Masaka, all of this in the entire Greater Masaka have been well represented here. We have made a document standing against the other document which was published on the 1st of March 2024. And we want to warn that whoever continues to underlook the top leadership of our party will not be tolerated here in Greater Masaka. About corruption, we stand against corruption of any kind, and we are behind the party's decision
to continue investigating whatever went wrong in our party. And we want whoever happens to be found guilty of having committed an offense against one of the core values of our party should be handled by law. Okay, about mobilizing more support about this program of Mpuuga, what do you have to say about that? Because we heard that recently one of the leaders said that it should not go ahead, it should be stopped. We received the guidance from the national platform, and we are permitted to continue with the mobilization strategy known as Kunga in Greater Masaka. It's good that Kunga has a strategy for mobilizing people, and a national platform has got leaders at all levels. And those leaders have been asked to continue with the mobilization strategy so that we mobilize more people to join the national platform with an intention of capturing the national leadership come 2026. Speaker wa Masaka District, Kimuli Francis Sempala, nondeddwa abakulembeze bonna okuva mu Greater Masaka aba national platform okusoma ekiwandiiko ekyakoleddwa abakulembeze bonna nga kiraga bwe tuyimiridde n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Tukanyiza nti ekiwandiiko ekyafulumizibwa abakulembeze abamu abatono ennyo ab'olubatu nga kiraga nti be bakiikiridde abakulembeze bonna abali mu Greater Masaka ate ne bakozesa olulimi olutyoboola ne luvuma n'okuvola abakulembeze baffe ab'oku ntiiko nga be batwadde ne pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tukivumirira era abakulembeze abo tebakikola nga bakiikiridde abakulembeze ffenna aba Masaka aba Greater Masaka. Nakyo tufulumiza ekiwandiiko nga tulaga obuwagizi bwaffe eri pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe ekya National Platform era nga tusaba emitendera gyonna gigobererwe abasangibwa nga balina ensobi ze bakoze bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Osobola Speaker, osobola tubulirako ku bibadde mu bufunze n'otubulyako ebitonotono ebibadde mu kiwandiiko ekyo? Ebitonotono ebibadde mu kiwandiiko ekyo kubadde okwongera okulaga nti tetuli wamu n'ebyo byafulumizibwa mu mikutu gy'amawulire bannaffe abamu abeefula tebakiikiridde ffe ffenna naddala omwali okutyobola n'okulengeza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'okulengeza omukulembeze olwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssennyonyi. Era ne tugamba tusaba ekibiina nga bwe kyateeseteese okutambula n'okugoberera ensonga zonna ezalabise mu mawulire n'ensonga zonna ezalabikidde ku bakulembeze baffe abamu ezikwatagana n'obuli bw'enguzi. Tutuwagira ekibiina kigende mu maaso n'okukakasa nti ensonga ezo ekituufu kimanyibwa, bannayuganda bakimanye nga biyese mu mitendera emituufu. Era twagala okugumya eggwanga lyonna nti National Platform mu buddu ekyayimiridde n'obukulembeze bwa National Platform obw'eggwanga lyonna. Tusaba buli mitendera gyonna gigobererwenga nga waliwo ensonga yonna egenda okukwatibwako. Speaker, waliwo abaavayo n'ekiwandiiko nga balaga be batuufu. Omuntu mmwe abali mu Masaka anaayawula atya abatuufu n'abatali batuufu? Abakulu abaatuula simanyi oba bakikoberera batya, naye n'ekifo kyennyini mwe baatuula tekisobola kwakomodeetinga abantu ne bawera 10 mwe baatuula. So abakulembeze bonna okuva mu Greater Masaka, omuli ba meeya, omuli ba ssentebe, omuli ba honorable councillors, ba ssentebe b'amagombolola babadde wano nga bonna baayitamu ku kaadi ya National Unity Platform. Abakulembeze abaatuweebwa atwala Masaka East, etwala district eno eya Masaka City, Kalungu, Kalangala, Masaka District awamu ne Kalungu ye Mayor Florence Namayanja tubadde naye wano. Omukulembeze omulala yalondebwa okukola ku bendobende lya Masaka Greater Masaka erisigadde Honorable Kirumira naye tubadde naye wano. Kati abo bakulembereddwa mu bukulembeze bwa NUP abamanyiddwa nti baba waliwo ekigenda okufuba bandibaddewo nga beetabye mu kintu ekyo. Bwe ate baalimu tebakitegeeza mu nteekateeka eyo ekitumira tekiba kituufu. Neyanza nnyo Speaker, neyanza.
Nsasire eri esoose oba network yekyanze etya abavuddeko manyi muvuddeko naye kano kankasamalizing katono tugisevinzeyo mujja gisangayo network yekyanzeemu ate nga mbadde ndi mu kukonkludinga so katono nnyo nga tumaliriza pulezidenti waffe bannamasaka bali naawe kubanga buli lunaku buli ssaawa gy'otunula mu kamera obakakasa nti oyimiridde n'ebiruma bannayuganda yensonga lwaki bayimiridde naawe era bakyayimiridde naawe munsaasire banange abakomyewo live eri etukyankalanyizaamu kati naye tugisevinzeeyo katumalirize katono wano eddakiika nga 10 zokka mbaleke banaye munyumirwe lanki yammwe pulezidenti waffe bannamasaka gye twogereranga abakulembeze gye twatambula ffe twali ba foot soldier nga buli wamu underground yonna nga ffe tusookayo buli kifo magala girudda wa mu bifo byonna n'abakulembeze bannaffe abalala bonna naddala bakansalas abasingeyo wansi ne ba foot soldier twalemeranga ku mulamwa nti pulezidenti waffe kino kyekibiina ekito ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ye pulezidenti waffe ayimiridde ku nsonga zino era ensonga ezo zaabanga very clear nababuulira nti twakolako ebyobufuzi nga tulina abantu betukampeyingira naddala ku bifonga ebyobwa MP nga kuliko mu slogani zaabwe omubaka ow'ensonga naye ng'ensonga ezo tezaabeeranga revealed to us naffe abaatambulanga ku ground era naguno gwaka zaasigalanga mu bracket naye ekyatuwa amaanyi amangi ne pulezidenti waffe ensonga yavaayo n'azanjula tinyimiridde ku kityoboola ddembe ly'abuntu enguzi ekisosola mu mawanga ekigenda mu maaso naddala mu mirimu mu saavisi mu bitongole bya gavumenti mu institutions ez'enjawulo ensonga yazirambika bulungi kati ng'ogenda mu bantu nga byogenda okunnyonnyola n'okusomesa n'okutegeeza abantu nti Kyagulanyi ayimiridde ku bino baali babitegeera naffe nga ababitambuza tubitegeera kyatwanguyira ate era essaawa eno byakyayimiriddeko sebo pulezidenti ne bwe nnaaba nannungi nga nze nkoze ensobi nze empulomisi bwe mba nze I will step down ku bulungi bwa bannayuganda bino we byatuuka si bya muntu omu ebbanga libaddewo bakadde baffe mukimanyi nti nga ku opposition abantu tebalina naye nga balekawo n'ababawadde ssente ne balonda ono agamba nti ono ye waffe tatulyanga mulukwe atutandde nakunga 2 oluvannyuma lw'ebiriwo mu NUP pulezidenti waffe nga amaze okuta ekiwandiiko ekyatambula ku mukutu egy'enjawulo mwena kye mwalaba waliwo abakulembeze abajagujagu abantu abajagujagu sijja bayita bakulembeze abantu abajagujagu abeevaayo ne beetuuma nti bakulembeze ba NUP ne batuuza press conference naye tumanyi nti press conference era abagiri emabega twabategeera ne batuuza press conference ne bagamba nti bo ne bayisa olugaayo mu kulembeze waffe bigambo ebyo basinga mwabiraba kali kabinja kabantu nga 15 nga beba parade nze mwalimu n'omuzeeyo omu muzeeyo oyo nno gwe mwalaba ku kamera amanyikiddwa mu buvuyo bungi nti ne mu kansa eno y'omu ku baali beetabye ne basipiika ali ku kaadi ya NUP naye y'omu ku beetaba n'aba NRM okugoba sipiika waffe bintu by'obuvuyo abiruddemu era ye yatunula mu kamera oyo omwami omukulu gwe mwalaba akiikirira bakadde ku lukiiko lwa kanso naye yatunula mu kamera n'ayogera ebitakwatagana ku mukulembeze waffe era n'asiiga ekifaananyi nti akiikiridde obukulembeze bwa Masaka City oba wa Masaka yonna ng'awooninga pulezidenti waffe ekintu ekyatuswaza tusooka okwetondera bannayuganda nti bannange Masaka eyo si ye sitandi yaffe mwenna mukimanyi bulungi twafulumizza ekiwandiiko nga bannamasaka ekyakoleddwa wadde kyabaddemu okubikkako ennyo nti ebimu tebyavuddeyo bulungi naye kale yabadde consensus y'abakulembeze era nga tuvumirira ekikolwa ky'abo abaavaayo ne beetuuma nti bakulembeze ba NUP ne boogera amafuukulu eri pulezidenti waffe
sebo mukama waffe president ne network ebadde busebuseko tuli wamu ne standi y'ekibiina ku bigenda mu maaso mu kibiina kyaffe muzimu kukowa values zaffe ze tulina nga National Unity Platform mwena ze mumanyi obulungi basebo ne bannyabo enyingo omukaaga ekibiina kyaffe kwe kisimbye essira enkulu muzo eri ziringa bbiri zensikansoke ennokole yeze bbiri obubaka nzibaddiremu abatazimanyi tulina kye tuyita service okuweereza bannayuganda nti bulondebwa oba woweebwa obuvunaanyizibwa mu kibiina ffe okuweereza abantu kitukakatako tulina kye tuyita integrity yeyeemu ku nnyingo ezatyobooleddwa tulina ne kye tuyita discipline inclusiveness ne patriotism n'endala nnyingi ziringa 6 abasinga mwenna muzimanyi naye kannokole ye enkulu ennyo eyatyoboddwa njagala kubagumya naddala mwe bannamasaka bannange n'okumalawo ebyo ebigenda mu maaso kuba ku kabinja akamu akali actually bakasponsoringa ne ssente eyo katambule nga kasiga obukyayi kuba muno mu kitundu mwetuli tubiraba kye tutagenda kukkiriza batuula n'enkiiko ez'enjawulo bagende nga basiga obukyayi n'okwonoona pate yaffe n'okwonoona pulezidenti waffe nzijjukira nga tutandika okuyingira mu NUP kuba ffenna tuli bantu bakulu buli omu alina gye yasangibwa gye yava twalwana nnyo nga tugamba nti tuli mu kuzimba ekibiina ekyaffe eky'omulembe gwaffe nze nali mu Democratic Party ekyo ekibiina twakyadressinganga tuli mu kibiina kyaffe ekyabajjajjaffe era ye motto gye twasinganga okutambulirizangako omulamwa ekibiina kyabajjajjaffe ekibiina kyabajjajjaffe ekibiina kyabajjajjaffe naye kati essaawa eno tuli mu NUP ekibiina ekyaffe kitegeeza nti okufa n'obutanyagwa tugenda kufaafaagana n'omuntu atyoboola ekibiina kyaffe tugenda kuzimba NUP ekibiina bannayuganda kye balabamu essuubi abeetegese okutwala obuyinza bw'eggwanga lino nga tetugenda kukkiriza kutyobooleemu ku values ezo zonna eya integrity obuntu bulamu nga si kweyagaliza wekka nti nze Nannungi bwe sibanze then pate teriiwo nedda era ne bwe naabanze Nannungi ebizibu bya bannayuganda bigenda kuba tebisolovingiddwa pulezidenti waffe ng'akyayimiridde ku ebyo ebityoboola bannayuganda temugenda kusobola kumukkakkanya kubanga ensonga zayimiriddeko zeezo zennyini entuufu eziruma bannayuganda ekiriwo ffe standi y'abannamasaka kiri very clear nti tuyimirira wamu n'ekibiina kyaffe kye kyasabye omukulembeze waffe MP Wanyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ensonga 3 ze baamulambikidde ate nga gye baabadde pulezidenti n'ekiwandiiko kyalaze nti yakkiriziganyizza nabo n'okwetonderayo munda ne yeetonda wano kaseera k'obuntu bulamu bwe buba bufumbo bwe bagamba nti mu bulungi ne mu bubi kati mu bubi nabwo butuuse ogenda kwakitinga otya abantu bakutaddeko eriisa ejjogi mukulu Mpuuga mukulu waffe kakkana bino si byakuwoza si byakukanga si byakusiiga nziro si byakufa na kuwona kakkana tutambuze ekibiina kyaffe kya NUP weetondere bannayuganda ekibiina kyakusabye ensonga 3 temuliimu kikutyobula temuliimu kikuvuma weetondere bannayuganda ku kikolwa ekyatuuseewo kubanga ffeffe nnyini ffe tulaga nti twagala kutwala buyinza bwa ggwanga twagala kukyusa bukulembeze obuliwo obuli bw'enguzi ku mirandiro egyo kwe tusimbye kyovala nti pate yaffe yabadde teyinza kutunuulira butunuulizi esaidiraininge naawe azifu nabo beetaba naawe mu kikolwa kino mukadde waffe ffe ng'abakulembeze abaakulonda ne tukuteeka mu ntebe ne tuteekamu n'amaanyi gaffe gumanyi nti twali ba foot soja nga tukola tukusaba okkakkane ku lw'obulungi bwa pate bino si byakwabuluzaamu NUP tigwosi tuleke ekibinja kyogende nakyo nedda weetondere bannayuganda zaayo ssente y'ekibi gikwata ogizzeeyo kyekyakusabiddwa ekibiina
ekirala lekulira kabonero kankukunala akalaga obugunjufu omuntu nakkiriza lekulira mu butongole bino si byakufana kuwona kulwa bannayuganda omanye ebigambo ebbanga lyonna kulaalezo zonna ze tutambudde mu Masaka wano bw'obadde ojjooyogera ng'ovumirira nnyo enguzi ng'olwana nnyo n'abo ababbye essente y'omuyi w'omusolo ng'obyogera kati kyekiseera obiteeke mu nkola ti by'obadde oyogera by'otegeeza nti by'obadde oyogera ebbanga lyonna ku buzindaalo nga tusaba obululu tulwanyisa gavumenti eneridde enguzi tulwana nabina abasajja abeekomezza ebintu bya bannayuganda abatafaayo ku nfuga abantu bwe batambula ebyo tetulina kirala kye bakukaka era toteekamu nsonga yonna nti bino tudividinga eggwanga nti kati ffe abakatuliki omuntu abakikugamba eyakulembeddemu pulezidenti waffe mukatuliki tetujja kwekwasa singa abadde alabikira mu ddiini ndala muganda wa wano muzzukulu wa Kayiira kino ekintu kyabwetowaze eri bannayuganda betusuubiza Uganda empya n'obukulembeze in fact nze ng'omuntu nina ekintu kyenjigidde ate mu bikuliko essaawa eno ti buli muntu yenna mukulembeze weekeberemu bw'obanga wali olowooza nti kino ekibiina kya National Unity Platform kigenda kufaana n'ebibiina ebirala ebibaddewo oba abamu bakulu baffe situbapiininga naye ebibaddewo nga tebeefiirayo nga bawandiika values z'ekibiina ne zibeera mu bitabo amateeka g'ekibiina ne gabeera mu mpapula nga ne bannayuganda tebagamanyi bino biralamukko mu NUP ekyo nange ng'omuntu ate nkiyize nnyo bino biralamukko bya ddala obuli bw'enguzi bugenda kusimbibwako nnyesita kuba bwe budibaza eggwanga lino nti essaawa eno ekitumegganya ne Museveni era lwaki abantu bakaayana abamu ne batandika ne bagamba bapropagandist ba NRM nedda Museveni talina abo ababba amabaati Museveni talina bano kubanga tavangayo kubagambako kyova olaba nti bannayuganda tebabyawula era bakiraba nga kyekigurupu ky'ababbi kigavumenti ky'ababbi era bwe kiri kubanga gwe omukulu akulembedde toyinza kugamba nti bano babuzaabuza eddagala mu malwaliro essente z'omuwi w'omusolo zitokomokera wano omuntu n'azimba oluguudo enkya ne lwabika mu ddakiika 3 ng'abantu abo bennyini tebagambibwako wabula baloteetinga bifo n'owulira nti kati baamugye eno eyo bamutegedde baamututte bamuwadde egindi obanga gwowa promotion y'ensonga lwaki bannayuganda beetamwa gwe ne bwe muvaayo bo bavuddeyo nnyo ne bavuwolerera buweereza nga tuli beesimbu in fact luno lupimo lwaffe n'abakulembeze okwetunulamu ne bw'oba obadde olina kyokola essaawa eno yessaawa odropinge bw'oba obadde okikolera mu mbeera gy'olowooza nti byakusaagirira bino bya ddala ekyo ekifaananyi kye tuli mu kulaga bannayuganda nti twagala bbawo obuweereza obutuukiridde bye tutegeeza era nze nkwebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kuyimirira wabula njagala kukubuulira nti ekiri mu Masaka abakulembeze sitandi yaffe ya lwatu tuli ku pate kye yasazeewo ffenna ng'abakulembeze ne bannamasaka kuba eggulo olunaku lw'eggulo twabadde ne press conference lwakuba nti abamu ku bakama baffe babadde bagamba nedda abantu temugira naye ng'abantu babadde bakaawumukko n'abakulembeze ne babawumbawumba ne bagamba babaleke mu anga eyo baleme kukola ki kuweereza bigambo bisongovu waalirabye obukaawu bw'abannamasaka kyokka ng'ate ye gwe bakwatidde mu kituli ng'akola ensobi yasobola okupaleedinga abantu oba abantu be baasobola okupaleedinga abantu baataakinge Kyagulanyi pulezidenti wange omulungi bannamasaka tewaliiwo kigenda kutwabulula tukyali kimu tewaliiwo kasubi kaavuddeko abo be bantu ab'olubatu kuba buli muntu tabulako babe abo abatono bannayuganda ne bw'osindika bambegabo mu kitundu ky'e Masaka ne bajja bakyetooloola wonna mu bantu beneekolera jange mu bamagalaji mu bafumba obutogo mu basiisi ba capati buli muntu ali mu kuvumirira ekikolwa kino ate naddala ng'ow'ekitiibwa ateekwa okuvaayo akinnyonnyole mwenna mwalabye lwatu ba former leaders of opposition bonna nga bagamba nti ffe tetwabifuna Winnie Kiiza mukazi wattu ye yannyonnyodde n'agamba nti baamuwaayo akalinga akatabo kano akalinga akasawo yabadde akannyonnyola ke baamuwa okumwebaza
tewaliwo era teziriiwo essente ezo teziri mu mateeka tetwagala kuwuddisa bannayuganda ate tetukukomerera wabula nga values zaffe bwe ziri ku lw'obulungi bwa bannayuganda. Oweekitiibwa Mpuuga kakkana amalala gakulemberwa ekigo. Oli musajja muganda okimanyi bulungi, ze Nannungi ndi mukazi muganda. Leka kubanga buli bakutunuza mu muzindalo ne wabaako kye bakunenya gwe n'olyoka ojuliza n'ogamba nti kati sijja kukkiriza batyoboola Katikkiro. Mu NUP tewali atyoboola Katikkiro. Ffe tuli bakazi baganda, nze ennaku zino 2 emabega mbadde muno ne jjajjange omukulu w'ekika ky'Engeye Kasujja. Tubadde tulambula bazzukulu be nga muli ku Lusegera abazzukulu be ab'Engeye, ndi muwanika mu kika kyange. Tuli baganda tukakkane. Yessaawa bulijjo bye twatula bye tugamba bannayuganda nti abantu bali eri oli omeggana nabo, ebigambo byo by'Oluganda olugumu obimanyi by'obadde okozesa mu campaign kyoli mu kumeggana n'omusajja omusuuza obadde okozesa nnyo statement eyawuuta supu w'abannansi ng'obadde oyogera ku nguzi ekitali kikyamu. Kati kyekiseera ekikolwa ekyo okituukirize. Leka kudifendinga nakwagala kwawula mu bantu nakuteekawo olutalo olutalina kubaawo. Olaga amaanyi agasukkiridde. Tekyetaagisa kwawula mu bantu. Bannayuganda babutaabutanye ebbanga. Ennaku ebalumye. Era mu bino ebigambo by'enjogera temuliimu kiri kudimiininga, temuliimu kiri mu kutyoboola. Wabula ng'omu ku bantu bo ababadde bakola naawe ebbanga lyonna. Nange nzikanya ne pate yange nti kakkana. Tuli bakulembeze. Bingi nnyo ebigenda mu maaso, mulimu enguzi eziyitingana mu Masaka biki ebirala. Ebyo biriba bya lulala naye kati ku kino ekiriwo. Allegations nnyingi. Tuvolanga nti ebyo tetugenda bigenda mu ssaawa eno. Tayimu bw'eneetuuka obujulizi tugenda kugoba buli kintu kyonna ku mmeeza. Bujulizi. Vaayo weetondere bannayuganda. Kyekyokka ffe standi y'Abannamasaka twagambye kimu nti tukkaanya n'ekibiina kyaffe we kiyimiridde ku nsonga eno. Eryo ly'eddoboozi eriva e Masaka era byebyo ebyayogeddwako mu kiwandiiko kyaffe nti tuli kimu n'ekitebe. Nange Nannungi ng'omukulembeze mu kitundu muno, ng'omuntu alina obuwagizi ku ground era akkiririzibwamu ku bantu, naffe tukkaanya. Nange ng'omuntu mpeera mu maaso g'ekibiina kyange tinzikaanya nakyo kubiriwo. Kintu kya bwesimbu, integrity, bwetowaze kukakkana. Sigamba nti bakubuuza ekibuuzo sente ezo zaali mu mateeka nti ate sijja kukkaanya n'afuma Katikkiro. Ebyo birala, ebibuuzo bibiri byanjawulo. Ffenna tetukkaanya na muntu atyobola Bwakabaka bwa Buganda, tetukkaanya na muntu atyobola Kabaka. Ekyokusatu, tetukkiriziganya na muntu ayawula mu madiini gaffe nti Obukatuliki awo omuntu aba alumbye section eno. Nedda, tebiriyo ene Masaka bye babasiigira akafaananyi. Tindowooza Abakatuliki bagambye bwe bati, Abakristaayo boogedde bwe bati, tetubulina bu section obwo. Buli muntu ali mu kuvumirira ekikolwa kino. President tuli wamu naawe. Ate twakitegedde nnyo abamu. Kyatuwadde nnyo ekyokuyiga ate naawe okyakikunga wabadde oyogera n'ogamba ne Edi mu 20 wadde oli mukwano gwange enfanfe ne bw'onooba ggwe. Kitegeeza it is a message to all of us leaders to check ourselves. It is never late. It is not too late to change our behaviors. It is now. Tewali agenda kukonda emingira byayita. But amawulire we gakusanze oba otandikira olugendo lwo tutandika odduka liculetingirirawo. Kyuka, tegeera, otambule n'ekibiina kyo. Bino si byakukangabala na kwekangabiriza. Byaddala tetwagala kwawula mu NUP ate era tejja kwawukamu. Tekisoboka. Alamaini nga tuli Masaka. Teri muntu agenda kwawula kibiina kino ekyaffe. Natandise ne message ebagamba nti twali mu kibiina ky'abajjajjaffe, kati tuli mu kibiina kyaffe. Mukitegedde basebo? Tewali muntu yenna agenda kwekweka mabeka wa Bwakabaka kuba naffe abakyogerako tuli Baganda.
abantu bangi bazze ne beerimbika bangi beerimbise mu Bwakabaka. Abamanyi ebyafaayo bakadde baffe mukimanyi mubiwulira ababimanyi ennyo Bwakabaka ebyo ababisoma ennyo nti neeyavaako okuwaŋŋanguka n'okufa kwa Muteesa Ssekabaka ate yali Muganda ate era nga mu reality bw'oba okitunulira omuntu anaaku era omuntu owuwa akusemberedde omuntu gwe bakozesa so bannange mulemenga bwe baba bakugambye tewali alumba Bwakabaka twagala nnyo Kabaka waffe tumuwe ekitiibwa teri naayinza mulaba mu kamwa tewali era ne mu National Unity Platform temuliimu waliwo abantu n'omuze gwe mubadde mutandise omulala eri paati nga ngivuddeko nti abambadde obukofiira nga mulina ekifaananyi kye mwagala okupaintingira eggwanga nti ndowooza mu National Unity Platform abalimu bwe bambala obukofiira ng'oli agamba olw'okuba oyambadde akakofiira era ate Oweekitiibwa Mpuuga gw'obadde obyogera ennyo ti olw'okuba oyambadde akakofiira n'ogamba kovume Kabaka nedda ssebo babukwata ne babwambala nga n'owakambadde wa NRM tetumulinaako kontrol si wa NUP ffe memba owaffe oli amugjeyo atugambe nti ono memba wa NUP yafumye Katikkiro yavumye Kabaka yagoze bw'ati kubanga edduuka eritundibwamu enkofiira zino buli muntu oli wadde embozigulayo in fact lumu omwana yaŋŋambako omu ku bitebe byaffe nti yali ayekengeddeko abantu nga bazze oggula obukofiira naye ng'abasuubira okuba nga kibinja kyaba NRM nga bazze babwagala mu bungi nnyo era ne yeekengera ng'omuntu omubuufu yenna teyabubawa so kati ekyo tekirina tuteekebwako ate era tetulina kutiisibwatiisibwa nti tetugenda kwambala baleeti zaffe kano ke kabonero kaffe ak'obuwanguzi ak'obuvumu so bassebo ne bannyabo message egende eri bakadde baffe mu bitiibwa ebingi mukakkane buli omu akakkane twagala kuwa bannayuganda obukulembeze obw'ekyokulabirako obukulembeze obw'ekyokulabirako obwawukanira ddala ku obwo bwe tujja mu buyinza era pulezidenti wange walaze obumalirivu obw'ekika ekyawaggulu n'obuvumu wookwatira ku depute wo si kyangu manyi kitwala buvumu kitwala muntu maanyi kitegeeza buvumu na bumalirivu okugamba ku depute wo okugamba ku muntu akuliraanye ku lusegere gwe wakwasa ebbendobendo ly'Obwakabaka lya Buganda n'omugambako n'omukwata ku kitogi watutte siteepu ey'obuzira tugenda kukusabira Mukama ajja tuwanguza nga tusimbye wansiiwo kyokka eno tooki eri mwenna abakulembeze tewali agenda kukwakyuzinga ku byayita wabula yessaawa weenenye gwe buli abadde alowooza nti oli wanjawulo in fact nze eno nagirabye nga warning gye tuli era natudde ne ngamba nti luno olupimo nga lw'amaanyi olututeereddwako nga tuteekwa okwetegereza entambula zaffe tetuli mu byakusaaga bye tusuubiza bannayuganda bye tulina okukiikirira bw'ogamba nti oyagala buweereza obutasosola mu bantu bw'ogenda okuwa abantu babeere ne equal shares mu ggwanga lyabwe ky'oba osooka okukiikirira pulezidenti ye message gye yatuwadde nze nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala ne maama Babi yeebala okugumya kuba kitwala buvumu okuvaayo okulaba nga mwayimiridde ku decision eno eriwo essaawa eno tewali muntu gwe tugenda kutyoboola nga twogera wabula ekintu kiri kimu ebyasaliddwawo ekibiina kyaffe ffe nga bannamasaka bye tuliko bye tusimbyeko essira misana kiro tetugenda kutiisibwatiisibwa teri muntu agenda kutukangakanga nga tukyalina omukka gwe tussa ekyo kyo bwe kiri tewali agenda kutukanga tugenda kuyimirira ne pate yaffe era bannamasaka bayimiridde ne pateyo ne pate yaabwe ne pulezidenti waabwe bingi bye tutasobola kujjayo abamu baali besebasobola na kujjayo buwanguzi singa teyali NUP nga n'amaloboozi otambula eyo n'ogawuliro ne abantu nga baga nti naye gundi yali tasobola kuwangula singa si NUP bakimanyi ebyo nno eby'Emasaka beemulugunya bagamba nti bangi amaanyi bagajja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala obbatuusa gye baali bagoba olwaleero bamwefuulira bamulaga nti ate be b'amaanyi ennyo
okusinga ye. Twawuliddeko Oweekitiibwa Mpuuga ng'agamba nti y'omu ku batandikawo NUP era yagiteekamu omukono gwe munene nnyo. Naye nga weebuuze nti yali mu DP block. NUP baabuukira bubuukizi ng'amaze okulaba ewali amaanyi nabo ne basalawo bagoberere. Abe Masaka babeeganye era ne babasaba bajje Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntalo zaabwe ez'ebyobufuzi. Kenjogerako mukimanyi abe Masaka wano bannamasaka bamalirivu, bannamasaka baatukubanga ebipande by'abantu ne tuvunnama ne twegayirira ne bagamba lwa Kyagulanyi.